tewali security naye ekyamazima embago yajja okukwata omuntu twali mukeere ya mbwago ekwata ng'eri bamenya ewamukulu paatu emmanga era yagenda otuukayo ng'ebintu byo byonna babifulumizza ekiro ekikeeseza olwaleero ewange bayingiridde omupangisa era ne bamutiisatiisa n'ejjambiya ne bamutwalako obusente bwe yabadde nabo ne smartphone tebaakomyawo ne banguka ewamukyala Rose Engulu era naye ne bamutwalako obusente bwe yabadde nabo ne bamugamba leeta z'ogenda oseresa enju eno gy'otandise leeta ez'amabaati leeta eza puliti n'abagamba nina emitwalo 4 ne bamugamba oba olina emitwalo 4 tugenda kusala ono omwana mu kusala omwana Rose bwe yafunidde amaanyi agakuba enduulu baneiba babadde bawulira ne bajja ne bamutaasa kati tulinaawo security essaawa zino tugenda kubeerawo tutya asikala bali kusindika bannange sanyuse nnyo okubalaba ozinza obulumi buli kubali bano abakwata ki abakyala ababbi batufuukidde ekizibu ku kyalo kuno naye nsaba abakyala mwenna mulabye madamu yatutwala ffenna mulimu abaami mulimu abakyala mulimu ki naye abakyala mweweeyo mwe mwekka abagenda okutununula omwami waabanga akuyingiridde mu nyumba manya nti okwo kufa mukwata ebitundu bye ebyekyama at least obudde tunekubira enduulu pakadi esembula tukoze biki bamaama mbasaba busabi waveeyo maama omu afire ku musajja oyo paka nakukuja ku muddo munamenya twatandise okuba ne abasirikale ba NDC kubanga bakwatagana ku mbeera ya security okutambula ekiro era mu system y'okuba nti babakwata ogenda okulaba nga naafe abakulembeze batukubira obusimu obw'okumukumu okugenda okugyayo abantu abo naye ebikolwa okuva edda nedda obubbi bwali bwe buli naye kati ate ebiseera bino omuntu ababbi bakosa n'obunyoomi emisana tukutukutuku omuntu najja nakola ki kati ate abalala ne baba nga balina omuze ogubadde ogw'amaanyi bajja ne balepinga abantu ne batwala ssente n'agamba n'okugamba nti weetereze ewiki ejja nkomawo looza mulaba obunyoomi obwo so kati mu mbeera yonna mu miitingi eno DPC mbadde njagala nti at least tetutwala buseera binene nnyo ebyokumiitinga abakyala abo either next week wefuniramu obudde oba ne wiiki eno yennyini oba miitingi ekyamazima bamanyi abantu ababakwata naye nga babimanyi nti oli bw'anaavaayo nayogera nti gundi yankutte sometimes obufumbo bukola ki obufumbo bufa ate bamaama namwe njagala mubeeremu ti at least oba bakukutta omuntu akutte tomumanyi status ye weyina ogende ofune eddagala musajja ekyamazima ze nakategeera tujja amanyi situba amasanyalaze letajjangako lwekyo maama nja kukubulira amazima abantu bano okubakolamu emirimu olina okubamanya ekyamazima sanze tugabba nekiri agabba kweyagalira ekituufu kiri nti embeera yo sinki lwekyo njagala kusaba tulere bulezi nga tukunganya akasente akanaasaba agali ofiisho era tugezaako okwekubiriza naye ekyamazima nako naffe tugalina ku bunkenge nekubula kyakola ki lwekyo okusaba tusobola okulwanyisa bino ebisookerwako ebinyingira awamu amanya omusejjo ssentebe wa LC2 atwala omuluka guno gwa Malindi Ward obumenyi bw'amateeka bususse okubba ebintu by'abantu naddala omuluka guno okutwaliza mu si kyalo kino kyokka abantu abamu batandise n'obutayita ku miryango kuba recently Malindi awo baatuka n'okumenya edduuka nga bamenya amataffaali ne bayita mu mataffaali ne bayingira mu dduuka ne babbamu ebintu kati bagasiteeko omuze ogw'okuleepinga si bakadde bokka balepinga n'abawala abaana abato kubanga eriyo n'omusajja omu ku basiraamu ekikuba omuntu awo naye abadde yakakwatibwa nga alepinze omwana omuto kale olukiiko luno terugenda koma wano wokka luna kutambula mu luka gwonna oba division yonna awamu ne municipality okuba nti obutabenkevu butereera basaba mwenna tukwataganire wamu fenga poliisi tetusobola kukola mirimu negitambula negigenda wano okuva wano omuntu webamukwatidde n'okutuuka paka ku saidi zekomera singa tetutandise kolagana namwe wano
kyokola baba abachairpersons b'ebyalo njagala mbakutira ekintu kimu bwewabeerangawo senior mother, senior rep, senior chief. Chairperson kyokakatako nnyo okulaba nga senior feeyo eri very well protected. Oluusi tuleeta embwa zaffe naye neeremererwa okutulesinga obujulizi obukola ki bwe twetaaga lwakuba abasinga bamu amaze dde okola ki okusaalimbirawo nga senior ffe bamaze dde ogyonoona. N'olwekyo bachairpersons b'ebyalo tutwale nga upper hand okulaba nga siini yonna ebeera egudde ku kyalo kyaffe. Abantu temugendanga nnyo abantu batuddewo omuntu naawe oyagala kumukwatako omanye kwegamba gyengezaako tugezeeko nnyo okulaba nga tukodoninga off the place. Chairman fuba okulaba nga abantu basemberera nnyo eyo siini lwakuba natunagala leka akadde ak'okubeera waka tusange waka. Wali yagambye nti balongo duwazo nabo basindiseeko baki basindiseeko olwedde abaabwe wano ababakolerayo spy. Patrol zaffe zigenda kweyongera bweyongezi mu bitundu byewaffe era leka tubeere we tusaanidde okubeera mu kadde akatuufu. Tuli wamu mbagaliza Katonda abankuumire tukume ekitundu kyaffe kubanga bagambye ekitundu ekitaliimu obutebenkevu tewali agenda kuleeta ssente yagiteekewo tayagala kola investment. N'olwekyo tubeere abantu abaagala emirembe ate abantu abaagaliza alright, abantu abaagaliza eggwanga lyaffe tutambulire wamu for God and my country. Obulwadde nga bukola ki? So weweero na pepu noweerina eddwaliro at least obaako nebirala byokoze eki oyagala awulire nayentesi nange ndikuteekateeka genda kumulompa banne mwebale kujja omukama abankuumire. Asaba kyamaani webale nnyo kati bananga abatuuze abeekola bamuwulidde bulungi DPC. Tuli wano twogera ku bumenyi bw'amateeka akwata bakazi abaafi n'ebintu ebirala. DPC agambye nti solution nti omuntu yenna anatwalibwa ku poliisi n'abamasanyalaze ne bakola ekikookeeto ne bakusanga ngoppa amasanyalaze ne bakutwala naawe ekyo bwe kirina okubeera. Abantu abatuuze kati tutaseemu kunyumirwa mulineko olukiiko omulubuuzi maama wange gwabadde bakwata ayina amanya gakwata amabeko g'omusajja. Tetusaba maama ali wano, maama DPC wali wano, tusaba ekintu kimu akakiiko kakyuke. Chairman atunule atuyite tufaano nga tumanyira olunaku lwagenda okutuusa akakiiko. Maama nkuloopera bw'onoosimbula ekigere n'ova wano bigenda kukoma wano. Akakiiko kakyuke. Muganda omuntu gwe nakutte mbaji yakutte muganda w'akakiiko abadde bagala omuntu kutte kubanga zibantukidde n'akakiiko. What's that? Bwe baali bajja okuleeta emirembe gye tulimu gino baali baddembe bw'okusalawo okutuleetera abantu abadde kutukulembera ku bitundu naye bakimanya nti abantu bennyini ab'ekitundu be bateekera obwira bwabeera nabo lwamala okumulonda alonda baani bakulembera nabo ki babe teziyita wuliriza akakumu abeera n'obuyinza okukulembera agasendemeka nusu 10 naye mwasasulako omwezi nga gumu ne mukomaawo tabamukuliza bulungi mulira mwabakayaana senina obulumi bungi nange ekinkwata ku sente ezange okuyimirizawo security committee nengula amatooki nengula bukito nebadde bagamba ntikyagalamunje nga muli bamalirivu baani abagenda okukola banange ebabulirako abaganyi mwena njagala mupeega lino olubali tasobola okutwala ebiti bino wetwala nze nanga
Buloba. Si eno yatambulako. Abatuuze b'e Buloba. Mbogera polisi zikuma bulijjo. Polisi zikuma bulijjo zo. Tutambulira ttiimu nnene tetwagala twagala babeere nga beeyanjula gye muli then tubalirize olukiiko lwaffe. Bajja kwawulawo enjawulo. Balanye mupeeko olukusa katono kati. Kugambye nzikulaba funjagala so abatuuze ba wano njagala mutegeere haso zaffe zigenda kweyongera nga tuli wamu n'abamaje nga tukwatagane n'abamaje tugenda kwetololamu esaala sinava esaala ekisimbula anakwate batu bakwate olimba bwerera ate njagala kwogera ku polisi nga weziri bwino omanyi polisi ngengana kuziika balanga abatuuze tugenda kuddamu olukiiko olwokusatu wiiki ejja saawa 8 tutereeze akakiiko ali maama DPC ndowooza nga bwagenda mujja kwegeyamu naye enjeru Yo no,